kakati we have two formidable forces era nawandika kataba kange nemba gamba ti Museveni succession will be bloody. Why? In politics, if two formidable groups are fighting for what each calls the right, the war cannot end. Chechiri mu government. Muhostaiza balikira. Kuba president. Bamukuyi. Are we going to go to China to eat snakes? When he started the war, what were your options? Why did you believe that you would defeat him? With your marriage? Abana abo nakabati yake bintu ebi. Bantu babinyo. Abana abawala basomba. Nayo bantu abo babinyo. I'm telling you. Okuhayalinga Kenyans to make Muhoozi an international comedian. Relative wamwe. Billions. Teri chibatasola kola. Nemako kano. Kakamulingiza kana akabokedde kakamulingiza. Nekagamba. Musajja kye yafunziza Sheba. Mwenda. Nemudya Muhoozi mumugaye nti yakutte Sheba akunama. Kati muzeyi kyogamba nti mu government mulimu group bbiri ezirwanagana. Ne Museveni tazisobola. Naye President Museveni kimulemye okuzikkakkanya. Singa ono wabwogo yalina influence mu magye. Mwalifunye ekye Sudan. Baganidde mu kibuga ne Museveni n'adduka. You would get the Sudani fiasco. Ekiri Sudani kyekiri wano. Jeno wa Sudani omu. Tayita kukantu tese alagewa. Amukwata munne. Ekitegeeza reconciliation ne Sudani teriyo. Mwina kubaleka ne beekuba ekibuga ne bakimalawo. Omu n'awangula. Yes, it can happen in Uganda. If Lwabogo had influence in the military. Singe mundu etokota. Mu kibuga Museveni n'addukira Lwakitula. Yes. These are two formidable groups that cannot agree. Singe mundu eri mu kibuga kati etokota. Senkubulira. Mzee ngeri kyogeramu labira ddala nga mu butuufu singa etokota. Anti nze nkubulira nti these are two formidable forces. Ono yazza kuba abantu. Nakuba buli omu. Paka we yagwa ku General Muhoozi. Asanze passe ndigito mukona. Zino zonna zisa joga abantu. Paka lwasanze ndigito mukona tayinza jiwona. Muhoozi ndigito. Tayinza jiwona. Tayinza jiwona. Kubanga kitegeeza. Once you see this quarrel spilling over into the public eye, kitegeeza Museveni yalemeddwa okuba reconciling. If the family is fighting in a public, Museveni ali reconciling abantu bonna ku African continent. Family ye mulemi. Salimu Salayita abantu bonna n'abawa ssente family ye mulemi. Kuba tebeetaaga ssente, tebeetaaga milimu. Kituufu. Bo tebalwanira ssente. Yes, solvingira abantu baavu. Oyagalayo mmeka n'agwayo ebisatu. But these are for survival. Naye kati bati eriwo yakuuma bugagga. And who remains in Uganda? No balowooza mu Museveni yeeyongereyo. Nti by the time 2031 Gondi Muhoozi ajja kuba amaanyi gamuweddemu atya. Ate ye yalinde gamuggwemu. Kadde mwaka omuzeeyi. Ne General Muhoozi netayinza kulinda. Ate atya. Amaanyi gamuggwemu. Kubanga kitaawe yakola ensobi. Museveni made a very big mistake. Ogoba otya omwana wo kubanga simanyi tweet. Omuhoozi era nawandika mu katabo ne mbagamba nti Museveni should understand. Omuhoozi must live longer to avenge. Ne bwe kibanga abakoddomi be Museveni yasayininga ne bakoddomi be ne bakuba Omuhoozi. Kakati Omuhoozi yategeera to fight for myself is only me. I cannot rely on my father. Can sacrifice me. I know kwerwanirira. That's why he has dug in.